Kristo Yesu otange okusimu luno. The whole sub-county tulina mweirwaliro eryo health center 3 irala. Ate twaba ne health center 2 ndala ya gavumenti. Abona amalwaliro gentegeza gali free treatment ya bwereere. So some of them nga bano abakaire betuli bona bali hypertensive, balina diabetes, balina malaria, balina all sorts of sicknesses. Tibasobola tambula ngendo nende mpanvu kuyida ku malwaliro. Abasawo batukoba nti ebintu nga bye tuleesenga okwidandaba amaiso, okwidandaba amaino n'okugatoolamu agagalemye, ebintu ebyo n'okudandaba akawuka ka siriimu, ebintu ebyo ku idwaliro bizirawo okusinziira ku mutendera ogw'eidwaliro oguliwo. So oyagana nti obungi obw'abantu abo bonna abeetaaga saaviisi eyo bazira wakulumukira. Nenda kweyanza ino aba Vine okuleeta saaviisi. Abakyala b'amaiso banga bati galubindi esookerwako etandika n'emitwalo nga 60 oba 20. Aye baneza were 10 kye tutairemu, so twenda bwakusiima busiima Katonda olw'ekiro ekyamaadi kino kyatuyuwirewo.